السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي كيزرمان ألفونس عبد اللطيف. أنا في المرحلة السابعة في معهد التميز العالمي تميز انترناشونال سكول. لقد غيرت هذه مدرسة حياتي منذ أن انضممت إليها، لأنها تحتوي على موظفين مؤهلين ومختبر حاسوب وعلوم مجهز جيدا، ويجب أن أصبح مهندسا ماهرا بسبب معهد التميز العالمي. لذلك أيها الآباء، قوموا بإحضار أطفالكم إلى هنا وندرس معا علوما نافعة. بارك الله فيكم. أكاديمية التميز الثانوية العالمية برواندا، طريق أبنائك نحو النجاح. التميز، التربية، ثم التعليم. الحمد لله رب العالمين يا رب الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. أقول وبالله التوفيق، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين آمين آمين. أما بعد، tumwebaza subhanahu wa ta'ala nanyini matendo gonna akyatuwadde ku bulamu, tugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Tumusaba Allah waffe w'ekitiibwa asobola okusaasira n'emirembe eri ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, atuwe obulungi obuli mu kaseera kano ya rab. Allah tasobye obukalimu, innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tulugamba nti buli mu mbeera zaalimu tugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ekizibu ekikumenya mu bulamu bw'ensi kwe kuddira embeera ezitali zo n'ozeesibako n'oga n'ozirekera nannyinizo subhanahu wa ta'ala. Byonna ebikutawaanya bireke lillah, Allah akuwe byotasuubira. Abayi batugamba nti man taraka amrahu lillah a'taahu Allahu fawqa ma yatamanna, au a'taahu subhanahu wa ta'ala fawqa ma yatamanna. Man taraka amrahu lillah a'taahu Allahu fawqa ma yatamanna. Omuntu waleka ensonga zinazirikira Allah we, Allah amuwa okusingako kyabadde asuubira. Kati ensonga zoyagala zetambuliza zitambuze eri zijja kukumenya. Oba tuyagala zikumenye zirekera ani? Allah subhanahu wa ta'ala, zijja kwangwira. Kategese bulungi tutandike n'ekigambo ekyo nti bwoleka ensonga zino zirekera Allah kuba byotasuubira. Bwozeyingiriramu ozeemalire bamala kunzika mu ntaana naga nti afudde agezezzaako, wallahi yabadde musajja mutobi naye nga atobye eki? Tewali kyabakoze ki? Kyaba atobye. Just yagaana kukwata nsonga zinazirekera ani? Nasooka afa nga amenyeka, ate nga amenyekedde buki? Bwereere. So Allah saasire ya rabbi. Tuli ku ebiri wajibu mu sola, wajibatu sola, era twalaba ku nsonga namba 7 gye twasembayo 8 ne 9 twazikoonako, naye ndowooza nga olukono lwali lwa speed ennyo. Yali ensonga enkulu gye twasembako namba 7 mu kitundu ekyataano mu 3 olwaleero inshallah ta'ala. Twalaba ekigambo subhana rabbiyal a'la kyava luddawa ne subhana rabbiyal azim kyava ki? Ebigambo bitogera mu sala ebyo subhana rabbiyal a'la ng'oli ku sujud, ne subhana rabbiyal azim ng'ogeze ku maki? Ku mavivi. Twalaba nti omubaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan. Yaŋŋaana okuba nti nsoma Qur'an Allah wange subhanahu wa ta'ala raki'an nga ndi ku mavivi, aw sajidan oba ngenze luddawa ku ttaka. Fa amma ruku'u, kale bwe mugenda ku mavivi, fa'azzimu fihi rabba azza wa jal, mubeerenga mugulumiza Allah subhanahu wa ta'ala. Mugamba butya? Subhana rabbiyal azim. Ukivaawo subhana rabbiyal azim
agamba nti wa amma sujudu bwe mugenda kutaka ne musse ebyenyiwa mu kutaka fajtahidu fi du'a kale mwitizenga nnyo okusabaani Allah subhanahu wa ta'ala faqaminun an yustajaba lakum Allah agenda kubaanukula jadirun Allah agenda kula ki kubaanukula amakulu ku mavivi tu'azzama nnyo subhana rabbiyal azim twagamba oyinza okugenda mu swaleemu nosanga imaamu ng'abadde alisitidde bulungi talina bimutawaanya nakutama kwe nomalayo emirundi 3 bw'obeera nga wabikwata bukusu nti gibeera 3 awo n'osirikawo so kyali kiyawo twagamba naye okusirikawo okwo kutegeeza nti wasoma swala bukulu bwayo tobwewananga nti zawo nsirikawo busirisi twagamba nti imaamu bw'abeera ku maviivi gwe sigala mukuazzama sigala mugulumizaani Allahu ebbanga lyamalanga kyali kumaki nawe ogamba otya subhana rabbiyal azim bw'omalayo 3 sologera ku mirundi ebiki emirala ate ku ttaka kuli nogamba subhana rabbiyal a'la twalabye sura ziri 2 fasabbih bismi rabbika al azim awo tugamba nabagamba nti amugambe nti ij'aluha fi ruku'u ekyo mukikole nga mu ruku'u nga bali ku maviivi subhana rabbiyal azim nasoma sabbih isma rabbika al a'la naga nti ij'aluha fi sujud naga nti kimusenga muli ku ttaka ebyenyi biri ki ku ttaka mugambe nga mutya subhana rabbiyal a'la ekyo nno yali wajibu ey'omusanvu mu wajibati zaki z'essola arruku'u atasbihu fi rruku'u wasujud twakoma ku y'omunaana omwenda okujjako ng'oli abadde ayagala kufuna bujulizi businga kukwawo kale lindabayo abayivu abamu bajumuhulu ulama bagamba nti atasbihu fi rruku'u wasujudu sunna walaysa biwajibin waliwo n'abajja okugamba nti subhana rabbiyal azim oba subhana rabbiyal a'la ng'oli mu ssala kiri sunna naye tekiri wajibu tuli fena towakananga namuki kinawo ayimeka gwe kyonyoleddeko nomanya nti ngenze nono agambe bwati olw'obujulizi bwe buti genda n'ekyo ogenda nti kiri sunna ngamba kiri wajibu olw'obujulizi bwe buti nawe genda kiriwa teweetagisaawo nki ŋŋuumi twagala kukendeza ku ŋŋuumi inshallahu taala eŋŋuumi eziri mu bintu ebitasanidde kulwanirwamu twagala kuwona kwefuulanga buwuka obulekawo essuwaani ennamba ne bugenda ku ntongi emu ne bulwana tulina bivaako tutunulye ki kye tulwanira omuntu wagamba nti subhana rabbiyal azim kiri sunna gonoga nti subhana rabbiyal azim kiri wajibu noga nti lwaki olina okubeera ngani nganze ebyo si biki si birungi so abayivu balina ra'izi nemeka 2 abamu bagamba nti ebigambo ebyo biri sunna mu ssola ate abalala biri wajibu muki ekibawula mukimanyi ekibawula kyetugenda okugendako olwaliro insha allah paati esookerwako temutya okwawula wakati wa wajibu kyeki ne sunna kyeki kyekibakola ki kyekibawula ekibagatta mukimanyi salamu alaikum abayivu ab'emirundi ebiri abagamba nti okugamba nti subhana rabbiyal azim ne subhana rabbiyal a'la abamu bagamba nti biri sunna muki mu ssala abokubiri biri wajibu muki ekibawula mukitegedde ngenda kibagamba nti ekibawula yenjawulo wakati w'ekigambo wajibu ku ssala ne sunna kuki ekibagatta mukimanyi njagala mukiyige bannaye ekibagatta bonna bakkiriza nti birina okubeera mu ssala kirage nti byogere ng'otambula bonna beegatta kimu nti byogerera muki kati awo tujja kwawukana nnyo tetubeera nga busiisi kuba bonna bakkiriza nti birina okubeera muki n'ebyawulo enki ennamula yaabyo onabiramula bwati onakola ki nga bw'olina entebe ewoojo ey'olugalaamirizo amaka agamu y'abaana ate amalala yatata naye nga weeri ekikulu entebe ekola ki weeri tokala basiraamu waliyo amaka gwe entebe gyolina gyogamba abaana sikukisangamu ng'ogituddemu ng'ogera mu famire endala y'abaana baki bato naye mweri ate gwe ogiyita yaki kati ennamula y'entebe ekyuse maka goono ebeera ya muntu mukulu nanyini maka gooli olusi abagenyi sibe kiri ne subhana rabbiyal a'la ne subhana rabbiyal azim bwe bityo biri mu ssala wali ababiramula nti sunna n'abalamula nti biri ki biri wajibu kale ekyomunaana
n'ekyomwenda muwajibati sola bikulu. Sagala kubagamba nti bikulu mugeseka atukaka tubisome nebiki bikulu. Ate sagala bagamba nti bikulu mugabe nti atwewanirako nebiki bikulu. Kasito sale sola nga tusobola kwawula bikula byayo oteekeddwa okuba nga essola gy'osala efuna ebizibu. Emyaka gy'omaze ng'ogisala eri mbuzibu yo kenyirinyiri tekuwulira. Ne bakuteerawo ekitiiyo nga kinene n'ejjiiko nga nnene n'oteewula mirimu gya bintu bino bibiri. Ddala mutuufu woolira emmere bakukola ki? Kubanga ekitiiyo kisobola okufaanana ng'ejjiiko naye bye bimu. Ekikufuula omuntu amanyi byokola kwe kwawulako nti kati sawa ya mmere n'okwata ekijiko ekinene, sawa ya ttaka n'ojjawo ekitiiyo. Naye gwe ng'oli mu ssala toyawula kitiiyo na kijiiko. Oli ku jjajja yankuza bw'atyo, ndaba nga jjajja asala bw'atyo, ebyo oliko tonakwawulula. Naye kino jjajja kikola nga kiki mu ssola. Baneesaba twegereze ebikulu bw'essola. Atashahudul awsat, olutuula lw'otula mu makkati g'essola luli wajibu. Abayivu abamu balutani wajibu. Waljuluusu lahu, n'entula gy'otuulamu, kubanga entula zino zikola ki? Zaawukana mu ssola. Bw'oba ng'otudde tahiyaatu esooka olina engeri gy'otuulamu, so kiri? Ate bw'otula tahiyaatu ey'okubiri olina engeri gy'okola ki? Kati bagatta bibiri ne bagamba nti okutuula mu ssola mu makkati gaayo wajibu min wajibaati ssola. N'olutula lw'otuula nolwo ki? Wajibu miki? Wajibaati ssola. Lwaki? Kubanga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama bwe yali ng'ayigiriza omusajja oli eyasala oby essola yamugamba nti fa idha jalasta fi wasati assola, bw'obanga otudde mu makkati g'essola. Makkati g'essola mugamanyi? Amakkati g'essola tugamanyi basiraba beetiibwa? Jazakumullahu khaira. Ge galiwa? Amakkati g'essola ye tahiyatu esooka. Olaba alina okwongeddeko kimaleeyo. Lwe lutulo olusooka mweyo essola erina entulo ezisukka mu lumu. Waliyo essola ng'erina olutula lumu, amakkati gayo galidda. Fajiri erina amakkati g'essola. Kati lwe lutulo olukola ki? Mweyo essola erina entulo emmeka? Ate oyinza okutula olutulo olusooka ng'era togenda kukola makkati, kubanga makkati gye tuva okusaala tusadde laka bbiri ne tutuula ne tuleetera kaki ago makkati mu kitundu kyaki bakita kitundu kyaki naye nga bategeeza olutulo olusooka mweyo essola erina entulo emmeka? Ebbiri. Tuli ffenna abasiraamu katutambule. Agamba nti yamugamba fatmain, bw'otula ku lutulo olwo tebenkera bulungi nnyo. Amakulu amaze omuterawo nti essola yonna yonna gy'onaasala ng'eri entula bbiri oteekeddwa okutula mu lutulo olukola ki? Olusooka. Waftarish fakhdhak al-yusra thumma tashahhad. Ekyetasa practical. Otuule nga mutula bulijjo ku lutulo olusooka olete tahiyaatu. Kubanga ngamba nti waftarish, oddire okugulu kwo okwa kkono okutuulire kuyitemu ku sayidi yaki eya ddyo ng'otudde ku kisambi ku ntumbo eyaki eya kkono. Mutula muti basiraamu practical. Temutya munsonyi obatuuza abamu amagulu gabaluma naye munsonyi obatuuza osobola okulaba mutyo obugere buli busimbe busimbe balina ng'obwewese. Nze nyimiridde wabi nyanziza nze ali ku sayidi nkyamu balina ng'obwewese. Wanyiseka kyeya bwotyo. Katereza emikono. Wanyiridde ntereza emikono. Biri byawukana okunyenda okutereza emiki emikono. Olutulo lukola ki? Olusooka olwo amugamba nti oyiseyo ki? Wafresh. Amakulu nti isaayo firashi eyo otula kwisaayo okugulu kuno. Ate olutulo olwokubiri tutulanga kano kasayidi kano katudde ku ki?
naye abadde bamagulu kabamenya wadde awagira mupiira baba mulwadde wamagulu kamumenya kati amugamba nti bagamba nti ekiri mu hadithi eyo kiraga nti omubaka amulaze nti ebintu ebyo byateekwa muki mu swala. Era obujulizi obulala bungi nnyo mu hadithi z'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalagira omuntu okuba nti asala ki eswala. Kati olutuulo olwo aba balina sayidi bbiri, waliwo bayita sunna, abalala bayita ani wajibu. Nakikola kigendedde nti era ntambulire n'ekitabo kitambula, twava ku mpaji zaki z'eswala ne tugenda ku biri wajibu muki mu swala, tugenda ku biri sunna muki, osobola okwawula ekiyitibwa empaji ne wajibu nani ne sunna, kubanga bitabikirwa omuntu okumanya eswala gyakola ki gy'asaala. Kati singa omuntu abadde asaala eswala nga yamagalibi najja aba nga yeerabidde okutula olutulo olukola ki olusooka, akomawo batakomawo? Akomawo batakomawo? Sekate musekedde busekereze takomawo, agenda buki. Kati bwamaliriza ogenda obugenzi eswala neggwako akola ki wangi? Avunnama oluvunnama lwokukola ki? Avunnama oluvunnama olw'okwerabira mu swala lwebaita sujudu sahawi. Bwe tugeze mu nahawu kita sujudu sahawi, waawo beera kasira, si sujudu sahawi, ebeera sujudu sahawi. Sujudu sahawi oluvunnama lwokukola ki? Lw'okwerabira. Ekintu kino kyakola nti avunnamye oluvunnama lw'okwerabira wewaleka lumanywera ku bayivu okugamba nti eyo wajibu oba eyo sunna. Bakugamba singa ebadde nga si wajibu teyandikoze ki? Tiyandivunnamye. Naye engeri gyeri wajibu avunnama oluvunnama lw'okukola ki? Mukategedde Islaamu ekyawula mu swala nekisomako ngenda nompola mpola, buyinza okuba obukoowu naye nekyeriko kinyini kiri serious. Abagamba nti okutula wakati mu lutulo olusooka kiri sunna, babagamba nti singa kyali sunna omuntu yandibeeresibwa atteeka kuba nti avunnama sujudu ki? Sujudu sahawi. Ekitegeeza ziri sayidi meka? Bbiri. Ekikulu kutebenkera mutima gwo nomanya eswala gyokola ki? Gyosaala. Kati fe kitu kitutte nti tuli mu wajibu, so kiri omuntu bw'atalutuula takomawo, bw'amala eswala ye avunnama oluvunnama lw'okukola ki? Lw'okwerabira. Nakano tukajjewo okuvunnama oluvunnama lw'okwerabira mu swala. Waliwo lwe bakugamba nti ovunnama tunaba kutula salaamu, waliwo lwe bakugamba nti ovunnama omaze okutula ki? Salaamu. Naye ng'ekisinga okubeera ekizito mu bayivu nga weeyongeddeyo mu bisenge byayirimu, kyonna kyawakoze kasita aba nga avunnamye oluvunnama lw'okwerabira tavunaanwa. Oba ayongeddemu oba akendezza kasita avunnama oluvunnama lw'okwerabira, oba oluvunnamye tanatula salaamu oba oluvunnamye amaze salaamu, lwonna luki? Luli fenna asobola okuvunnama oluvunnama lw'okwerabira mu ngeri yonna gyakoze ki? Gy'aba akoze. Asobola okukikola nga essola tanatula salaamu oba nakikola nga amaze okutula ki? Salaamu. Kati ogenda mu kusengejja ddi lwavunnama nga atudde salaamu, ddi lwavunnama nga tanaba kutula salaamu, ekyo kikuyambako buyambi kumanya nti kino kyemba nkola kyanguwa, kino kiriko hadisi bweti ntuufu, naye nga ekikulu kuvunnama oluvunnama lwaki? Lwakwerabira. Tuli fena Abasiraamu kubanga abasinga omu gyabuzanya ekibuuzo ekyo, seeka ddi lwenvunnama nga salaamu ekoze ki? Gwe kasita ozuula nti kyolese kiriko okuvunnama kw'okwerabira, vunnama okuvunnama kwaki? Kategese nga tonabuuza ovunnama ddi? Nga bwe ntera bagamba mutera okubuuza munnammwe nti owasa ddi, nga tonabuuza ddi lwawasa, mubuuza owasaani. Kikulu nnyo okumanya gwawasa okusinga ddi lwakola ki? Lwanawasa. Abawulu mukafunyako temukeyambisa kuwangala myaka 10 nga temunnawasa. Mubuuze owasa ani gwogenda okuwasa, nga tonamubuuza nti wasa ddi, kubanga ekikulu si kuwasa, wabula ekikulu ani gwokola ki? Gwogenda okuwasa. Kati nawana ekikulu kuvunnama luvunnama lwaki? Nesi ddi lwenduvunnama nga mmaze eswala oba nga simaze ki? Simaze eswala. Jagadde kajjawo bojja munansi nnyo okayingiramu. Then al israaru bitashahud, tahiyatu egy'otulo esooka ebeera ya mukyama. Waliwo omuntu gw'olyana mu swala n'ogamba nti waayo oba alina akazindaalo nga yakwese mu nkwawa. Attahiyatu lillahi salawatu tayyiba. Nogamba sirema badde ki? Gwe nyina kubuzaabuza
batama seka ngango yogedde kinene nnyo tubasaasira bambi omuddu akuliraana mu ssala ng'alinga alina akazindalo kana katunda panado nga yakatadde wano nga byonna byakola mu ssala obiwulya ki muli ku tahiyatu naye ng'eyiye olizoga nti nabizi basomesa assalamu alaika ayuha nabi nojua nga nsirika nsomere nga menti kifaaya yammalidde kati bannaye tahiyatu yebeera muki akama kyeki akama yegwe yekola ki olwatu baba kola ki gyoita taarifu yakama ya sirri na jahar olwatu weewulira akama teweewulira mukama gwe nyini nawe nyina wegwe tokola ki teweewulira kalaga nti ajmaa alulamau ala alisral bitashahudain wa karahatu ljahar bihima abayivu bakyegattako bonna nti tahiyatu ebeera mukyama era kitamwa okugisoma muluki mulwatu tegedde ki sekirite amuddo oliyano muluga tahiyatu lillahi salawatu tayyiba togaga ki ali asala salati eno nga gwamulya nyina wakosa by the way ne musala yokusalira abafutu kiwulya abakingi ne musala za dhuhuri tubiwulya abantu baki bangi ng'omuddu ye adaba yamutuninga butunizinga bati wali situmanyi naye nga ye byonna byakola musala gwamulya nyo bikola ki obulagira subhana rabbil alamin oba kuba nti batuyigiriza nga tusoma mu lwatu kubanga yolevu weeri masomero olutaimu lwetuka mu masomero nga fe abeera mu masomero ng'abayizi balina okusala essala mu lwatu nga buli kino ekikola musala bakisala mu luki kati wali noza balookingirayo yina teyawula lwatu naki nakaama era akuga nti liannahu lam yunqal aljahari bihima ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tekijjibwanga okumbaka nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama nti yasomako tahiyatu muki mu lwatu والناس توارثت الإخفاء بالتشهد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا abantu makisikiro kijja kumbaka nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nti tahiyatu ebeera yamuki yamukyama okuva ku mulembe gw'omubaka n'olwaddi n'olwaleero ate kibasikidde ku mubaka kibanga tawatire kibanga kyenyininyini kyogamba nti yekitugambe mukikole bwe muti so sunanu sala omwenda gwego gwetwagamba okwogerako manya wajibatu sala ebiri wajibu sala biri miki mwenda nga tubirabyo olwaleero ekyomunaana nekyomwenda bibadde bibiri atashahudu kya munaana waljulus kyamuki kyamwenda kubanga bwotuula ate otula tahiyatu byonna biriki wajibu muki mu sala khilafan okwawukana ku bantu abagamba nti ebyo biri sunna muki mu sala kino tukijjewo nga kirango mu byowulidde nga biri wajibu mu sala olina gyojjo genda ng'oli agamba nti biri sunna muki naye ku bonna bakunoonya ki kyolina okukola mu sala bw'ogamba nti biri sunna omanyi kyolina okukola bw'ogamba nti biri wajibu omanyi kyolina okukola ki kyolina okukola katuyingidde omulyango omupya inshallahu taala mulyango ki wangi mwebale okutambula bulungi fenna ne mutambula ng'abasiraamu abali mu muzikiti ebiri sunna muki mu sala atuwuliza nga anoonya okumanya obukulu bw'essala ddayo noonye essala kwe gyetandikira ogende ku mpagi z'essala ogende ku wajibu zaki z'essala era ogende wetugenda okutandikira olwaleero sunna zaki z'essala sunna kyeki sunna z'essala zeziribwa kubanga twawule sunna ez'omubaka zibagamba nti sunna kyeki bwe tugamba nti sunna kyeki nga tubuuza ku mbaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti ekiyitibwa sunna oba hadithi bye bigambo by'omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebikolwa bye byeyakola ki byeyakola eyo ne taarifa esobola okubeera ennyangu n'ebyo bye yalabanga babikola ng'oluusi si yayibalagidde n'atayibagaana biyitibwa sunna sunna muzitegedde byebiki byebigambo byani byomubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ebikolwa byani byomubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngenda kusako bulakita ekintu ekirala ebyamugibwako nga bituufu awo nyogeddeyo kati ku leevu ebyamukola ki
ebyamujibako nga biki nga bituufu n'ebyo bye yalaba nga babikola nga si abiragidde n'atabigaana kubanga ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama talina gwe yalaba akola kikyamu n'asirika yamugaaniraga nti ekyokola siki kati ga bwakulengera obulenge n'otula obutuzi w'oli n'otula waali n'ogaya nga okyankuza natagamba nti kireke ngomanya nti okugaya nga okyankuza kukoze eki kuyiseemu kwatakoze eki kati ndowooza abamu olwaleero mu sisitimu ekiwalimu wali agamba nti bwentule wagundi nakola bwati ekyo nange kiba kikoze eki omubuzi wakisoma ku ki naga nalaba Sheikh gundi akikola ate baliyo kati nebyo bino gyebali naye mutwegendereze naffe olumu tumanye okukola ki okukola tukola ebyaffe bani tuseerera kati ffe tuli ku levo ya mubaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuba ye byalaba nga obulabi nga babikola bwe bati nasirika byayitawo nti ebifusaani bayita taqrir bifu sunna naye nze olwali oyinza okusinkana nga olina kyokola nensirika nga nkutidde bulabe bwo tulivena oba nga ndaba nti tojja bitegeera ki ekyo kyansinze kiinawo eno musirama tukkiriza okuba nti wekengera obulabe bwonna bwobusuubidde ne bwebeera salaamu nsobola okugikuwa nga wallahi nandibadde sigikuwa naye nengikuwa olwokutya oyinza okumpojja oluyi nengikuwa kati ffe temututeeka ku levo yamuki noga nti gwosinga seeka gundi akati abenda mugona bamujja okwogera gwosinga seeka erimya twagenda nga mbeti nga atulaba olusi mbatya buti nti mujja kunkuba mbeyambudde basiraamu olusi mbatya kukola ki kati nze sirina takiriri nti bwensirika kitegeeza nti ekyo kikiriziddwa negendeza buki bulungi oleme kujja nga onsirika nti musiraamu wandaba nosirika nemanya nti ekiyiseewo nabyendaba nensirika nga nkutidde buki nkutidde buti oba nenkuwayo kyansi endala nkusanga ewantu watuufu wokola ki woolimbye kugambe noga nti sekampiseeko ate kati gwanya ngamba nedda nsobola okuyitako ngoli yakusobola wali ajja okutagula endamuna gwe manyi nti ajja kutagula najja ye nga asobola okutagulirawo sekirite kati mukikwate bwe mutyo naye ku mbaka ye sallallahu alaihi wasallam byonna ebyalaba n'asirika byawuyitamu buki bulambalamba tulifenda era sababa gamba twabikolanga nga mubaka waali natatugaana kitegeeza nti biki bituufu nga bwewuli okwaziina as-salatu khairu minan nawm ekyo ekigambo sahaba yakitali kukikola ku makya nga mbaka tabugaye tigendo gaye nti as-salatu khairu minan nawm naye kati waliwo kikola ki kiri sunna okyogera ku makya ng'ozazira fajiri as-salatu khairu era bwe tukusinkana ku isha ng'okyogera tuga nti musiraamu wegendereze otandise okukola ki okuzuula mu ki mu ddiini tetulina watugambira nti bakyogera ku sola ya isha kyali ku sola yaki ya fajiri kati tuvudde ku sola z'omubaka ate bagamba nti sunna ne sola obudde nga budduka sipiidi nyingi obanza aludde okuba nammwe sunanu as-sola essuna zaki hiya aqwalun bibeera bigambo mu sola wa af'alun bibeera bikolwa mu sola yustahabbu al-ityan biha fi sola nga birungi nnyo 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 obiteeka mu sola ebigambo ebyo oba ebikolwa ebyo nga birungi obireeta mu ki yuthabu fa'iluha ng'omuntu bw'abikolera mu sola oba n'abyogerera mu sola kubanga bigambo nabiki nabikolwa ng'omuntu bw'abikolera mu sola oba n'abyogerera mu sola afuna empeera mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala wala tubtilu salata naye nga tebitta sola bitarkiha singa omuntu abeera abigenderedde walau amdan singa omuntu abeera abirese walau amdan wadde nga akigenderedde assalamu alaikum mbaziza mu kiraasi oba mbazanyira ku buzanyizi wangi tuli ku sunna z'essola kyeki nze nasalawo okusomesa bya bulijjo eririmu nzito sigisobola eno gyenkola ki gyengezaako nayo sunna z'essola aqwalun bigambo wa af'alun n'ebiki n'ebikolwa yustahabbu al-ityan biha nga birungi nnyo bireeta muki mu ssola era wa yuthabu fa'iluha ng'omuntu bw'abikolera mu ssola oba n'abyogera ng'ali mu ssola yuthabu afuna eki
empeera mu maaso ga Allah. Wala tubtilu as-salata bitarkiha, naye ng'omuntu bw'abireka tebitta salaye, bw'abireka tebitta ki salaye. Walau amdan, kabeere ng'abiresa kigenderedde. Kino kye mbagambye olwaleero abali wano ku masijidi kye namuŋoona, si kye ngamba abayizi mu kiraasi ku muhajiriina oba Namulanda Whiteke. Abali mbagamba birala, mbalindi bamala okukula mbagambe n'ebiki n'ebirala. Kati mu kyembagambe kino kibagamba kye kisembayo, kubanga bw'oba osomesa amasomero ng'osomesa abantu abakulu byawukana n'okusomesa abantu abaki abantu abato. Kati agamba nti wala yushra'u bitarkiha sujudu sahawi, era singa omuntu abeera akirese niwe aba talese sujudu ki sahawi ku sunna zaki z'essala. For example, ekyokola ki mbadde nga nti njogedde kafu, ekyokola ki mathalan, ekyokola ki kyokulabirako. Singa mbadde ndi mu ssala ku point number 1 gye tugenda okutandikako olwaleero, gyengenda okubirako ekyokulabirako. Singa mbadde ndi mu ssala nensoma edduwa eggulawo essala, noza twazisoma bulungi ez'ebika ebyenjawulo, ekya alhamdulillah, nensoma isti'adha, noza tugimanyi egamba etya? Fenna wambasira mutemutya a'udhu billahi samii'il alim minash shaitani rajim. Neta basmala, yani bismillahir rahmanir rahim. Nensoma al-Fatiha, yani alhamdulillahi. Bwe mmaliriza nesisoma sura yonna wadde aya yonna, nengenda ku maviivi. Otegedde seka essala yange ebeera etya? Lwaki ntuufu? Era bwe mmala essala yange eyo nesivunamayo sujudu ki, kubanga nakirese kigenderedde, nesisoma sura luvannyuma lwaki aliwa awanesoba omukono seka yogera totya nze muhajirina wali kozi bawumudde omuntu yajiddwa kale banabitegeera nga batuuse mu levo yaabwe. Singa mmala okusoma al-Fatiha alhamdulillah nengenda ku maviivi nga nkigenderedde nesoma ki sura, awo wali akatege akamu oluusi akabayiva abamu abeyambisa okuzanyira mu ssala olumu nabanga ali kubwangu alina gwagambye nti mpamu dakika 2 mala okusaala, ng'ebyessula laba bijja mukola ki mulwisa, naye mind you kitegeeza ki mu Luganda nkojjukiza nkola ki. Twagambye nti omuntu bwakikola mu ssala afuna empeera nnyingi, kati gwerekerawo okuleka ng'empeera ng'okigere nti zikola ki nti weeziri, bw'okireka oba olese nki empeera. Nengenda ku maviivi nenvaayo nemala ntwa assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum, oba olwolumu nenga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullah, nga sibonamye sujudu ki ddala essala yange ebeera ntuufu ebeera nfu, ebeera ntuufu, kubanga okusoma essuula oluvannyuma lwa alhamdu kiri ki kiri sunna. Tuli fenna sunna ki? Sunna zino za miteeko ebiri mu ssala. Sunna eziyitibwa qawliya, kiva mu qawlu ebigambo ez'ebiki, ne sunna eziyitibwa fi'liya ez'ebikolwa. Bimwe biri mu ssala, mulimu sunna kina ki qawliya nani ngenda boogeza oluwalabu kubanga nti okwogera oluusi Oluganda olwerere. Sunna ey'ebikolwa ne sunna ey'ebigambo, qawliya nani ne fi'liya. Tuli fena basiraamu sunna z'essala za bika bimeka? Bibiri. Kati mu sunna ez'ebigambo, sunna esookerwako number 1 al-qira'atu ba'da al-Fatiha. Batugenda mu nahawi ba'da al-Fatihati, al-qira'atu ba'da al-Fatihati. Sijja batawanyaba wala banda. Al-qira'atu ba'da al-Fatiha, okusoma essula yonna 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 oluvannyuma lw'okusoma alhamdu kiri sunna mu ssala. Omuntu bw'akikola afuna empeera ki nnyingi, naye singa amala kirese takikola essala ye tekola ki talina mutawaana. Era ne wabanga avudde mu ssala nga alina kye yalese n'atavunda masujudu sahawu
abeera essala ekyali nki ntuufu. Aga nti fatusannu qiraatu sura fi rak'atayn al awwaliyayn, kiri sunna okusomayo essula yonna yonna oba aya, munkotinge bulungi, essula yonna oba ki aya, kubanga yoga nti essula lemera kusula gaseka ate kati nga sina essula nemu gye nnina. Ate njagala babuulira nti Allah yagala nnyo ebiri ku mitima gyammwe. Abantu abakyalina essula zetuyita ezaffe, zetuyita ki seka kati singa asoma zino essula zaffe aba nenzibawa nti zammwe mwazijja ani yabaga Jibuliiru. Ezo essula nkulu nnyo, ziriko nebyafaayo nga ziriko nejjana nga omuntu azikoze ki. Temutya kusoma essula yonna gy'omanyi ng'ogyekakasa bulungi nnyo mu ssala kusinga kujja kugeesinga mu ssala, okuba ndingidi mu ssala. Oyagala ogende kwani kafiruuna, nosoma kafiruuna ngenda aya 12, ya ayuha kafiruuna kafiruuna antum abiduna ma abudu abiduna ma abudu, nabeko abiduna ma abudu abidu mpaka lwali nga akwera nti lakum dinukum waliyadin, ng'akuoye agasse n'agenda n'akumala nagatala okudda kwayo layini eyo ezanyira mu ssala. Qul ya ayuha alkafirun la a'budu ma ta'buduna, akiddamu gwokubiri la a'budu ma ta'buduna wama antum abiduna la a'budu ma ta'buduna ma antum akolaga ninga mpulira zisusewa lakum dinukum waliyadin. Kati okudda okwonna mu ssala yo genda ku suleji qul huwa allahu ahad, ne bwovunama oba qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ogende ku mavivi oleme kuyimirira bwenyolo ofuke nga faani mu ssala, ogenda otakula omuntu oli ku ssula gyo takola ki. Mbabuli mazima tebatugamba ko tusoma enzibu mu ssala, tuli kukulwa ssala bagamba ono ne batulira, tebatugamba nko mu ssala nti osome essula enzibu mu ssala, batugamba matayassara esinga obuki okugondera mu ki. Bali bakutadde nga wadde oli hafizu osobola okujja mu ssala n'osoma aya ki, kwa Allah yagamba ma tayassara min alquran, somayo ekoze eki ekwanguyidde. Ate gwe nosoma enzibu lwaki mujemera Allah? Essala si kifo kyakukwatiramu Qur'an. Awo ngenze kuba hufadh najja kula omulaja mu ssala nayimirira namana gyeyo nesimu akabere aya gyakoze ki. Essala si yakukoleramu muraja, si yali haso ma tayassara. Ekyogedde kuba nyigidde kuweno sunna esooka, sunnatu qawliya oba sunna y'ebigambo esooka mu ssala alqiraatu ba'da alfatiha, okusoma essula oba aya ng'omaze okusoma ni alhamdu, kiri sunna bi ijma'i alulama, abayivu bakikola ki bakyegattako. Wakadhalika tasunnu qiraatuha ahyanan fi thalithati warabi'a, olusi kibeera sunna ne kulaka eyokusatu n'eyokuna n'osomayo ki ekikoze ki. Abasinga obungi twalookingira saidi egi kigenda batwala wala nnyo, kamberekereze kuba nekyo tujja kubaamu tafsiri inshallah. Kigenda batwala ki wala, abasinga obungi twalookinga nga ffe kasi tosoma kulaka ebbiri ezisooka n'osomayo essula, toliddamu kuwulira nti osomeyo essula yonna yonna kulaka eyokusatu n'eyokumeka. Naye na kino kinootinge watasunnu ahyanan, n'olumu kibeera sunna omuntu okuba nti kulaka eyokusatu asomayo essula ne kuyokumeka ne kuyokuna. Tulifena katugeragera mbujulizi ngina bawaako obusooka olwaleero insha allahu taala, obusigadde tujja kubwenoonyeza mulundi oguddako insha allahu taala. Nsuubira Allah batuwadde obulamu n'obusobozi, nsuubira insha allah okulangirira holide ku Jumejja oba ku darusi eddako tumale okuwumulamuko katono tugendeko mu bulango bwa bakama baffe insha allah. Kati mubumu ku bujulizi bwajjanga bwa saidi bbiri, mulimu hadithi ezijjanga zikulaga nti omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomanga al-Fatiha n'asoma essula kulaka ebbiri ezikola ki ezisooka. Ate oluusi obujulizi ne bujja obulala okulaga nti yasomanga al-Fatiha n'asoma essula ne kulaka eyokusatu n'eyokumeka n'eyokuna. Naye ng'ekikulu ekirimu kumanya nsoma ya ssula eno ebeera etya wangi
kumanya ki ensoma eno ebeera etya. Nsaba Allah tuwe obusobozi tuddeeko ku sura zetusobodde okukola ya rabbi, kireme tubeera kizibu nnyo. Hadithi eya Abi Qatada radiyallahu anhu aqamati agamba bwati kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-awwaliyayn, yasomanga ku raka ebbiri ezisooka mu ssala min adh-dhuhri, ku ssala yaki ya dhuhri wal asr neyaki neya asri bi fatihati al-kitabi, ng'asoma al-fatiha alhamdulillah. Mukitegeera ani amanyiza kyesina okweyaliikirira, si buli awulira bino byenjogera nti asobola bitegeererawo. Just akagambo kamakulu walabu kakyusa omuntu nabuza nti abadde ategeeza kyawo. Ekigambo kifatiha nkyakinoonyeza najja ne dictionary abulinya ne fatiha kyeki ne bagamba bifatiha likitabi ategeeza alhamdulillahi rabbil alamin. Agibakola ki ng'asoma alhamdulillahi rabbil alamin, mujimatuma ya rabbil alamin, asoma alhamdulillahi rabbil alamin, nasoma kona ki wasura, nasoma kona ki nesura. Era usama'na al-aya ahyanan, olumu bwe yasomanga nga ne aya gyasomye tugikola ki tujuulya gyasomye oluvannyuma lwaki lwa al-fatiha. Wa yaqra'u fi rak'atayn al-akhiratayn bi fatihati al-kitabi, nga ku raka ebbiri ezisembayo asoma alhamdu ki yokka. Oba obujulizi butegeeza ki nti kiba mu sunna okusoma al-fatiha nosoma nesura oba aya oluvannyuma lwayo ku raka ebbiri ezikola ki era raka ebbiri ezisembayo nokoma ku al-fatiha nokirira amaki nokirira amavivi. Tuli fenna kyokka ate kyesinza kuleka mu kkubo mbadde sayinza wanenga asije kireka mu kkubo aga nti wa amma al-qira'a fi thalithati, ate okusoma essula ku raka eyokusatu warabi'ati neyokuna falhadithi abi sa'idi radiyallahu anhu atugamba nti anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atayn al-awwaliyayn, yasomanga ku sala ya dhuhri mu raka ebbiri ezisooka fi kulli rak'a ku buli raka qadru 30 aya, ng'asoma ekigero kya aya makumi ameka ku raka ebbiri ezikola ki ng'asoma ekigero kya aya makumi ameka. Sura ki gy'omanyi ng'ena aya 3 ginoonye wanje ani Nuh Muluku lwakuba ebika ebibuuzo bingi. Muluku makumi ameka ku raka ebbiri ezikola ki nekibuuzo kimbuuzizza ani era abaddeko mu sala ya dhuhuri n'asoma Muluku. Munsonyiwe sibaswaza nange neeswaza we nange sitera kikola ani tewali kifo kimenya abasiraamu kusoma aya nyingi mu sala nga sala ya dhuhuri na asiri ku raka ebbiri zisooka. Buli ne babeera hafizu era naye anyukira eno zimaite ezaffe zino anyukira muki kawuthara tiini asiri, naye omuntu nayimirira nasoma Muluku mu kyama ng'alina bamugoberera bamubuulizawo nti eno yankuba oba yamusana ng'ayimiridde balaba takutama kugenda kuki ku maviivi agati sikasasola yaki istisqa oba yakwatibwa kwa njuba na mwezi. Kati ye bagamba nti ku raka ebbiri ezisooka asomanga ekigero kya aya makumi ameka wa fil akhirayayn ng'ate bwagenda ku raka ebbiri ezisembayo 15 aya asoma ekigero kya aya 10 15 ikozi. Netujjamu ekyokuyiga mu hadithi eno yinyini eyokubiri esooka etulaze nti yasomanga ku aya raka ebbiri ezisooka zokka so kiri ebbiri ezisembayo nga takola ki. Ate hadithi eyokubiri tulaga nti yasomanga ku raka ebbiri ezisooka kigero kya aya 3 ku raka ebbiri ezisembayo kigero kya aya 15 tuyigamu kyawo soka ekijje mummwe ansaningenda kuzomeza za leero tuyizeemu ki naam tuyizeemu ki agambye imaamu omuwandiisi kati gwe tulina abasigadde ebyokuwanika babivaako bagamba olifa tuli bijjukira bino bagamba bintu bya serious ebintu bino bikwatagana n'omutimbagano tembyesigamirako nnyo mu kusoma irimu
gwaze wano n'osoma oli wa bbeeyi nnyo singa oba owandiika oba wa bbeeyi nnyo okusinga alinze akatambi oba audio esimu kati wembagambira eno esimu giraba masikini yenna wakagoye badde masomesawo okumala ebbanga lya myezi 8 yayiise nange niwemusaba simulira kati kiki ekiddako singa badde nayimirira ku simu akwembasomeseza kiki ekibadde kiddako holidde nankamveko omulango bwa bakama bange kati abawandiisi agambye tuyizeemu nti esola tebera ya bwangu ekyo kimu owokubiri na jazakallahu khaira sebo nawe njikubadde jazakallahu khaira naye eno yesinza okubeera enzito tuyiga nti mu swala laka ebbiri ezisooka zandibadde eswala tugisala tuva waggulu nga tukka please tukinootinga nnyo bwe twasobola okukikola tosala swala ng'ova wansi ng'oyambuka mu kusoma suula soma ng'ova waggulu ng'okola ki kitegeeza ki bw'omanya nti wasomye aya 8 ku laka esooka kyandibali kirungi n'osoma 6 ku laka ey'okubiri singa oba onasobola okukikola ki bw'osoma aya 30 ku laka esooka laka ey'okubiri zibeere 10 naye omuddu ayinza okulagala mbw amanyi obisa mu bwangu laka esooka nasoma aya 5 nakuyimiriza luto ey'okubiri nasoma 45 akussa enniya kubanga yakolaze nti swala egenda kuggwa ki oyinza okusoma tabati yadda nemanya nti swala nalwawo ku laka esooka manya nti kati wava ku tabati yadda aya zayo nenzibalawo mu mutwe ziri meka kale tuzireke bwe nkuwulira ku laka esooka ogaye nti wal asiri nkulinda mukulu huwa allahu ahadu naye omusiraamu musinkana ng'ayingidde mu sola nasoma bakulu huwa allahu ahadu ku laka esooka ate n'omusinkana mu amma yatasaaluna ku laka ey'okubiri ate nagivuga nagimalayo law kuntu turaba singa nali ttaka si kisemba ekyo wayaqulu lkafiru ya laitani kuntu turaba namalira eyo naye nga mulaka esooka bakubye ani kulwani qul huwa allahu ahadu noga nti alhamdulillah omuddu agenda twanguya musolo lwaleero ogenda omuwulira nga ayimidde ku laka ey'okubiri amaze al-fatiha amma yatasaalun awo nasooka agitwala mpaka gyeggwera ekintu ekyobeera okoze esolayo tefa naye oba oyawukanye ku sunna y'omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegedwa siraamu kyodagamba nti ku laka ebbiri ezisooka yasomanga aya kigero kya 3 kyokka ku ndala nasoma 10 naga nti wayustafadu min alhadithi asabiq au من الحديث السابق أيضا أنه يستحب أن تكون القراءة في الأوليين أكثر من القراءة في الآخريين kirungi nnyo kuba nti enaka ezisooka ziba nnyingiko eziddako nezibeera nki nezibeera ntini otegedde seeka emanya tandika okutambulira ku sunna abannaye tetusobola zikola nituzimalayo naye waliwo ze tusobola nga allah tuwadde obusobozi singa tusayo eki enniya eyinza okulema eyo erimu okuswala terimu kuswala kubanga sunna ezimu abaddu bazireka lwakutya kuswala aga nti wayi ngenda okulaba nti nga nfaanana bubi sijja kwogera kisunna kijabalesi naye agenda okola nga yakola ki afaanana bubi oyo nno ngaabeera kalekale nga nti afaanana bubi ate nalaba nagikoze naye nga amufaanira bubi oyo mubi nga yenyini alaba afaanana bubi singa agikola ate nagikoze namufaananira buki oba ogenda kudda luddawa ekigambo ekyo kiza gwofaanane bubi abala bafaane nga bakola ki babeere bulungi nti nandibadde njagala naye nze yankola ki yannema omanye nti gwe yakulema buki bulemi kozo sunna nyingi kati eyo yiyo weeri okusoma ku laka esooka aya 30 laka ey'okubiri 10 15 kisinga okusoma 15 kwesooka nosoma 3 kuyokumeka kuyokubiri wakadhalika netukireke tukitandikeko inshallah ezo hadithi bizi tuzabi tubadde ku bujuzi obulaga nti okusoma essuula nga omaze al-fatiha kiri sunna yaki ya bigambo tugenda kuzaawulamu sunna ez'ebigambo ne sunna ez'ebiki ez'ebikolwa tukyali ku sunna z'ebiki z'ebigambo okusoma essuula kigye musoma abasiraamu abasinga abali walo gye mwagala ikhlas barakallahu fik qul huwa allahu ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر نقول لك ماشي
nze ombeerera wa bbeeyi nga nze masikini mutegeera ng'ennafu ombeerera wa bbeeyi nnyo okusinga okuwulira omuntu ng'ayingidde mu rahman ate nga ne rahman ye tali rahmani kuyo arrahman allama alquran fabi ayi olwokuba kyamunyumira olusoma aya eyokuli nga kiyingizaawo nga heka bavugiraawo bwaziddamu fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban temusobola kumunootinga nti akoze ensobi okujjako nga allah mwebasaasira mwena mugiina era abantu bonna abakola okwesikwesi mu nswala z'abantu mu byalo eyo bazinamu ezo essoola wailun yaumaidhin lilmukadhibin ezo zidingana aya eki namanya nti wano newenabasiterezeza tebajja kunzuula tutya abantu kuzuula manya allah we yakola ki akuzuula genda mwezo zokola ki zomanyi jiweka kasalo ganti ino njikola ki bwobera taxi ganti niyange bwoya babategeza ki wabba yange ki ganti ino yo mutuufu njikola ki okusinga lonajja nogenda oli musula naye ng'oli oli kondakita ko yatolina gy'osobola nga yo bwoya nosoma esula gy'oli kondakita nedda saba allah sasi ya rabbu tujja kutandikira awo kituyiga mu haditha emeka ebbiri ekisooka tugambye nti okusoma ng'ova waggulu ng'okola ki ng'okka wansi ekiri sunna ku muntu asaala era kitamu okuba nti ova wansi ng'okola ki ng'oyambuka tugeze nosoma kul huwa allahu ahadu ya aya meka lwengenda ku kibuuzo ekyo nga lumwana tunuulira gaseeka weemaleeyo oba nange ningira bagido babuuza aya naye temufaayo kubanga nange mu darusu ezimu zentera okukola bambuuza nti seeka suula ki eyo nga nti eri mu quran aya yakumeka nti bikula quran nange esudusuna gyenkola ki gyendinawo naye manya bwebasaala ki essala okituse maaso ga allah ogaa ti waaye ngezeza kukola kyenkola ki kyensobola tujja kutandikira ku ki ekyokuyiga ekiri mu nsoma y'omubaka nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam era yasomanga atya quran musola nga akola ki ddala byensoma naye byasomanga omuntu najja n'agamba nze allah yampa omukka nga ategeeza gaasi oba simanyi nasooka ayimirira agamba nti soki bismillahi rrahmani rrahim wattini wazaituni waturi sinini wahadha libaladi lamin laqad khalaqna linsa fi nagenda mpaka ki nze ate kurani sifuna mubuzibu nakamu allah yakingondeza yampa omuki ddala batu mbaka bagisomanga era enamba esinga obungi mu quran nga batusaaza oba nga tubasaaza tugoberera nnyo nnyo okumalako essuula okusinga okugoberera abantu okutegeera biki byosoma ofaayo okumalako ki suula naye awo muyivu nazabadde waliyo kuledi wasiye gye mbadde waliyo akalowoozo ko friday topapa nnyo okulaba nti quran otuuse luddawa buuza kibuuzo nti quran entuuse luddawa gwe kutuuse luddawa gwagisoma so si gwe ogikoze ki okituuseewa ewayi ndi mu juzi abiri ejuzi abiri zonte mata siki siki ekikulu laisa liibula kubagamba nti olina juzi 3 oba 15 ekikulu yeekutuuse luddawa mu bigambo byo mu biki mu bikolwa byo kutuuse luddawa sio gamba nti nze ntuuse wano seka nakuleka dda naawe mutira bituuza mu ramadhan ebyo seka otuuse luddawa lwaki ombuuza we ntuuse okola eki seka enaku nawe imani yaka yasse nze nakulesera kati ndi mu juzi yakomeka yakubiri yabiri olwo ramadhan yakatandika anange manyo batereka tugendeyo mu shabani tugemuza waayo oli otuuse luddawa nagana twagimala kuti kati ninze ko ramadhan ejja nange nakuleka dda kati tofaayo wawo otuuse wabula faayo wawo ekoze ki kati yo mbaka yagisomanga atya mu sala sallallahu otujja okutandikira awo insha allahu taala jazakumullahu khaira kansubire ndooza ekigambo tekimala kyensembezaayo ekyo titofaayo quran weekoze ki woogituuse naye yo ekutuuseewa gwagisoma nova mu quran ogaa nti sadaka sogere eki mutagala kuwulira nova mu quran nogibekako bwoti nofuluma nosomu negwasigala kumumwa dada oba ina wagituuse naye ngaogamba nti wayi omanyi nesako katalanze gwolaba sagala kuva waka nga somyeyo ate si juzu nga 2 juzu 2 zaki nga bwofuluma ogenda kwenda
ekutuuse luddawa siwa wootuuse naye weekoze ki weekutuuse naye kale nakano mugende nako inshallah. Nabadde ndi wano nga nooti nga ngamba nti waliwo hadithi y'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama eyagamba nti beera ku nsi kuno ng'olinga galibwe. Mujuga hadithi eyo, beera ku nsi ng'olinga omuki. Kati yina sema bigambo zaga nti kun fil hayati ka'abiri sabiri, beera mulamu bw'ensi ng'olinga omuntu asala ekkubo. Era nze matuusa okwewuunya kwe kuba nti ayagala kusala kkubo n'awanika n'omukono mu bbanga naye ng'essimu eri kkutu. Ye majority olwaleero kati ayagala asala ekkubo n'essimu eri kuki ekkubo ayagala alisale n'ali ku simu ayagala akola ki. Naye ng'omuntu asala ekkubo ategeera obukulu bw'okusala ekkubo teyandibadde bw'ato, kubanga omuntu anasala ekkubo ateekeddwa okumala okwetegereza obutamukoona n'atunula ku ddyo ne kuki ne ku kkono ate si gumu. Kati bano abaana bajja bano abateekawo layini oyinza ogamba oli muki muwanuwe nga ye nawo tuwe. Mbabuli amazima ndi Munnayuganda masikini ntambulira mu Kampala n'emiriraano wonna olengera wanuwe bodaboda ateekawo tuki teekawo layini. Kati gwe ojja kulowooza mbu otunudde eno sayidi yiyo nga te yamaze okuteekawo nti akola ki. Kati obeera ku bunkenke nnyo ng'osale ki ekkubo. Aga nti kun fil hayati ka'abir sabirin, ng'omuntu asale ki. Naye ekyo kyerayagala mu ekyo nti bw'obanga osala ekkubo ng'oli ku bunkenke naga nti waturuk atharan jamil, naye lekawo ko obuwufu obulungi. Yenna gwe bakuwona ng'asala ekkubo abali ebbali bagaba batya? Bonna nga tolina kumugamba nti nga kitalo bamala musalira musango kimama tapaala gumusinze bamala mukola ki obuufu bwalekawo nga yakafa bwakumusalira musango ntategeera so nga yolodde agenze so kiba siraamu. Olina kugamba nga yakasala ekkubo nga omulala yasala nga ali ku ssimu bwati motoka piki n'emukuba ogamba otya? Mwalina okuteekawo ekigambo ky'omusi sala kimalayo kuba kiyinza okuba kigwayo na RU naye tukireke. Naye ng'olabye ddala nti kyakoze asaanira okuba nti akola ki akoonebwa. Ekyo nakyo si kituufu. Tosala musango gwemanya bumanya nti akoze nki akoze ensobi. Naye kyenyagalamu kyekino wammanga waturuk atharan jamil, bw'obanga osala ekkubo olekangawo obuufu obulungi obutagambisa nti oli muki. Temunvuma abasiraamu obutagambisa nti oli muki oba mwevuma. Temunjukiza sitole gyenva gye batusomeddeko mugonti omukulu watusomedde sitole awo ey'omugenzi Mandela yawaayo peepa ye nga ye muddugavu ng'omusomesa muzungu. Omusomesa baali banyizenyiza edda ku binyizo byabwe, kati omusomesa teyatagala nakubigolola nassako ekigambo ndowooza sijja kuba sibavumye nammwe naga nti idiot. Kati omugenzi Mandela nekimunyiiza nnyo nnyo nnyo. Nina ati okuwambagalira omusomesa kubanga beemanyi nti abaddugavu n'abazungu ebiseera tebyali baki tebyali birungi. Kyavudde naga kati bwe nagera mu lumbe n'amuddiza peepa n'agimukwasa bw'ati n'amugamba tisha tewanguludde wahaddeko linnya lyo. Kati ekintu ekyo nange ntyo bagamba nti okusala ng'oli kimuga nti oli musiru muba muvuma nze oba muli mukwevuma. Tolekawo obuufu bugambe sa nti oli muki totegeera. Mu kino asala ekkubo abeera ng'omugenyi. Omugenyi yenna buli lwabeera ali ateekeddwa okimanya ateekeddwa okudda gye yavudde ayagala takola ki. Beera mulamu bw'ensi ng'okimanyi nti osala kkubo ate olinga omuki omugenyi. Obeera otya? Kino kyenjagala. Beera mwegendereza nnyo ng'omubbi mu biseera by'enkuba. Tuleka buufu nga bugenda kuvumaganya.
omubbi biseera byenkuba tatya kubba ate wanalinnya bajja kujja balabe yakoze eki naye abasinga obungi tuli mubulamu bwensi tuganya okulowooza ku bigere byagere okutunulya nga tuliseewo era naba olugero lw'omukalabanda awo omukalabanda we gwava obagambira nti bwebikulema genda kuwangatto omubbi yateekayo obwongo ayinza atya okubba biseera byenkuba batamukwata n'agenda kuwengatto namugamba ku magezi n'amukolera engatto nga mukalabanda ng'ensinzo lyebeera mu maaso obugere bubeera emabega atambula dde eno gutambula dde eno beera mwegendereza nnyo mubulamu bwensi ng'omubbi biseera byaki yeralikirira ki buwufu banno bewangaliramu weralikira obuwufu bwo bwogenda okukola ki era bagalaga nti Jehova toyombye yotera okukola ki omubbi sagala mubere babbi naye omubbi yatya okuleka obuwufu bwe n'asooka anoonya amagezi okwambala omukalabanda ng'ensinziro yeri mu maaso obugere buli luddawa buli mabega era bweyambala omukalabanda ensinziro ebeera mu maaso obugere buli luddawa eno maaso yewatini mabega yiwaki yewanene bobbira mukalabanda otambula odde eno akunoonya atambula dda luddawa kuuma obuwufu wonna wooyise mubulamu bwaki bulamu bwaki ekisooka osala kkubo beera mwegendereza ekyokubiri oli mugenyi olina okukola ki okugenda ati kola ki kuuma obuki ekintu kyonna kizudde okuva ku wiki ewedde gye nabaddeeyo nyinako ewantu wennali naye nabadde ntudde wetenga nti singa ewantu wano navaawo nga siraliikiridde buwufu olwaleero mbadde mpedde naye abantu bangi nnyo tuli mu nsi oba oli LC1 wegendeza obuwufu bwogenda okukola ki okulekawo oba oli imaamu wegendeza obuki mu kyonna kyoli wegendereze obuwufu bwogenda okuyita bugenda kukola ki oluvannyuma lwokuba nti okoze ki omubbi omu gwe mmanyi nga kyagwa waffe wenyini ye teyalowooza ku kintu ekyo n'erinnya sagala kulyogera kubanga alina abaana be bambi tiyakirowoozaako nabba mu nkuba nga asaze ettooke tiyatema kuweta wewasi nayitemera wagwe kwa yali muwanvu nayitemera wagwe nalyetikka naye buli we yayita nga ku kyalo yasinga ekigere ekinene buli we yayita bamuyisako nga ajja bifiitinga bufiitinzi bwebiti mpaka mu kkomera ekyannamukaaka obutagoberera buki teyalowooza ku buki naawe mubulamu bwensi lowooza ku buufu bwo bugenda bukuteeka luddawa obuufu bwoleseewo bugenda kuteeka luddawa obeere ngaomubbi kyeyakola ki omu ye namulaba ku ye teyalowooza ku buufu olwabuuza nti ani yabbye bagenda wuwe naye buli kigere kiwe ekiteeka bwati kyafiitinga bufiitinzi n'amaliriza nga bamusibye mu kkomera owokubiri n'agenda ku mutunzi w'engatto omukozi w'engatto era amukolera tebamukwatanga n'olwaleero kubanga yadde eno ate bwe badda luddawa badde eno ye omukalabanda mugumanyi oyo gwolaba asobola n'okukwatayo kenyininyini nga kola gwomunoonya kati baddaye twegendereze obuufu gye tukoze ki oba oli ku mulimu gyokola eyo kuma obuki obuufu oba oli amusomesa kuma obuki obuufu gyokoze eki gyoyise obeera musajja kati nga muganda wange ono tubeera eyo mulimu gyoli gwe kuma buki tayimu etuuka ng'obuufu waleka ofiitinga mu bigere bwemala okufiitingamu nga walina kussa muki mu kkomera oyinza okuyingira entaana nga buli agenda okulinnya mu kigere kyo agenda gamba atya mungu kola ki mungu kola ki hadithi yomaka egamba etya mungu oli wuyinza nnyo tukuwonye obwo buufu buki bubi ate abala baleka obuufu laga nti munaye singa basobola okuddizibwawo Allah yanimutuddiza naye Allah bwatyo nga bagala kimu Allah akole ki akuzze so beera mulamu bwensi ng'olinga asala ekkubo naye mu kusala ekkubo okimanye nti oli mugenyi ate omugenyi gyava alina okuddayo naye obuufu bwokoze ki bwoleseewo watruk atharan jamil lekawo obuufu obuki ne bonaawulira ewantu ng'owulira okyayeewo mutuufu wa kampuni owulira nti yakutama obanga ogiviira lekawo obuufu obuki tovanga mu kampuni yonna etunda kangereze ku Muhammad tajja kunyiiga tovanga mu kampuni etunda amagi ng'olese byetuleemu bujja ku kyenkya nga abasobola bagamba nti lya amagi naye ng'amagi ago gali ate awo wenyini wabba ki wabba ttule onalya amagi ebwengerezaako yonna gyokolera nimugamba nga nti wakutamye vaayo naki
n'ensi eno yonna wewangaalira givemu namiki na mirembe. Ama muganda wange Tawir, kuma obuki obuufu bwo. Ebigambo ebyo nyagadde bigambo nawe nakijje naye saagala kutema lwakidda kijje nga nti omuntu balina okujjukira ekigambo kyo nti kuma obuki. Yenna gyava nga tayombye asobola okukola ki? Okuddayo. Naye bw'ona aleka obuufu obubi oyinza obutakola ki? Oba otaddayo. Era tugezanga nayona gy'oyise ng'otambula oba oli mu kibiri toyonangayo, ojja kusanga omusege mu maaso kugobe ojje nga gwenyini gwali nnyambu kyavu. Wayonoonyeeyo ng'ogenda ng'omanyi tokola ki? Todde. Otuuka mu maaso embwa neeboggola ng'olina kola ki? Kudda. Bino bintu amasikira abigamba naye abantu bangi bali nnyimbo kyafu ate nga babukola ki? Babuteekawo. N'akola ebintu nga yamanyi nti ebyo biwedde bwagala tadda. Abaali awo bamugamba nti ddayo gy'ova ate ku mpaka ng'alina okudda gye yakoze eki? Gye yayonoonye agenda okutuuka ewe nga talina wuzu. Tiba Allah tusaasire Rabbu. Bwe tubadde olwaleero inshallah taala bwebanga obitegedde abadde ani? Abadde Allah subhanahu wa ta'ala. Babiganye badde nze masikini naawe ne shaitan era bankanya abaddu ba Allah bali ku nsonga enkulu ennyo eya Allah yagamba n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tusaba Allah tuwa obulamu obulungi ya Rabbi, olumu okumutenderezanga olubeerera n'okumujjukira n'okumwawula entakera. Tusaba subhanahu wa ta'ala tuwangaze ku Busiraamu, atwalize ku Busiraamu era atutire ku Busiraamu ne ku lunaku lw'enkomerero. Tumusaba Allah azza wa jalla atuzukise mu abo abagamba nti la ilaha illallah Muhammadu rasulullah era ne bakifiirako. Tumusaba Allah atumalire mu mbeera zonna zonna ya Rabbi, atere baraka mirimo gyaffe gye tukola mu baana baffe ne bakyala baffe n'ebyalo byaffe n'amayumba gaffe. Tumusaba Allah atumalire mu ngeri ze tusuubira oba ze tasuubira. Abalina amabanja Allah abeerenga agatumalira mu ngeri ze tusuubira oba ze tasuubira. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Tumusaba Allah wafu ekitiibwa ataase obwavu n'obushiriku, ateke wala nnyo n'obushiriku n'abashiriku nga Allah bwe yawula enjuba n'omwezi. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Tumusaba ekitiibwa subhanahu wa ta'ala atere emirembe yonna gye tuwangaalira, tuleme kubeera mu nsi bino nga yaffe abantu abagamba nti oyo tumuwonye. Bwebanga tugende nga tuli wansi w'abantu abagamba nti tusaba Allah amusaasire, so tusaba Allah amusasule muyawula bibiri. Muntu oyo agenze yesaba Allah amukole ki? Amusasule. N'okubiri tusaba Allah amukole ki? Ziringa SS n'ezanjawulo, amusaasire amusasule. Kasita olya nti Allah amusasule mu bye yankola ng'omanya nti obuufu bwali buki? Allah amusaasire awogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.